abafu European countries zonna zisomera mu nnimi zaabwe. Lwaki ffe ate mu bugwaguwavu nga twava mu koloni muli mufuula koloni nga tetwali protectorate nga Buganda yasibaga ennyingo yayo nebagamba titemugezangako kyusa wano. Oluzungu mu ggwanga Uganda lwali badde lusomesebwa nga compulsory subject oba course unit for communications, naye ebisigadde nga tusoma mu nnimi zaffe ne tulugattako bugasi bwe muba mulwagalanyi. Kituufu lwaki oyogerako science awo mulaba nga muba bakiboggwe nnyo ne mu nteekateeka mwajja ebintu bibaguddeko temubiteesetese nga temubitegeera. Mu bantu abalina okuweebwa amagezi okunuuna ku vvu Besigye yasooka ne kiriki ye eya Elias Lukwago mu butegevu bwe yasudde ebbali n'akulembezesa obutali bulowooza. Era oli munenya ebbanga lyonna balooya beetwala okuba nti we are the land. Eyo red card gye baleese, red card ekwata bo bennyini. Eyo red card gye baleese nkikuddiramu ekwata bo mu bujega bwe batambuliddemu. Nabwe kityo Besigye okujja ne Smile Front bikoze bite ekibiina kyabwe. Front. Ate baalaze obujega n'obunafu bunene. Wano Nupu olina kucacyankiza waggulu ebitundu 99 ku buli 100. Ebyemaze okumegga bonna ebibiina ebaddewo emyaka egigenda mu 59. Nabwe kityo bye bijja bigwa mwegendereze mmwe bannakuweereza bannabuganda, most especially abakolera mu kibuga Kampala oba ebifo ebikuŋŋaanirwamu abantu abangi. Gavumenti terina kyekusalwako kutwala nga collateral damage mu bujagalavu bwo nga tutadde mu kupima mu magezi. Ani yali asasidde enku ebyennyanja nga atezeyo akatimba tiba binakutte bingi katuteeke ebimu wali eyo kaba kamere kakulya. Nabwe kityo mwegendeze omukono gwa gavumenti okuba mu Morogoro ne Dar es Salaam eweesaayo ddyo neggisaayo kkono. Ffe gavumenti etuyitanga mutego eyagala kukendeeza ku muwendo gwaffe bwe tuli erina kyegoba kiki ebyonna byayo ayise ebyo yani ate abijjawo yani amateeka gali mu ngalo zaayo. Bekalakasa kwa banka nti zaagala ebizimbe biri bunaaba bulagajjavu bwa gavumenti n'abo abagituddemu okeera enkya nti banka yatutte ebintu by'abali oba amasomero mu bulagajjavu nga gavumenti yo kennyini yetaddewo ebikolwa ebyo okulumya abantu nga si kyo bannannyini banks ezo be bali mu gavumenti abatuddemu abatunuulidde embeera nga bweri nga balina kweyubulira mu kunyigiriza abantu nga bulijjo babadde bakikola. All right. Bana flash light channel Uganda Point Media kwetu tuso kubaweereza. Manyi olunaku lwaleero baweereza program ebintu ebibaddeko entire week. Kyetuyita rubber double style nga gladiator bwetugamba. Twebereremu nga tukuba mu rubber double style. Abo tugenda okukikola. Okwaka summary bit ebibaddeko mu week byobadde tomanyi biwasuwa and things of that kind. Naye nga tutanaba kugenda ku ekyo ekyasinze okutwewunyisa mu ggwanga okulaba omukyala gwe bayita Namboze bakireke honorable w'emukono honorable musajja mukazi bamwine ab'ebijambiya neyekubira omulanga n'akaaba naye gavumenti nawula ene big man oba big man ne gavumenti oba nakyogerako so ne gladiator sinamuwulira baithawo naye ngaavuga gamba tetumanyi embeera bwetyo ekyo nakyalimu. Ekyokubiri ono omukyala gwe bayita Shamim Malende tachoga ati mu kunaku olwokuna nga agenda kweyimirira bano aba nannu omuli Alan Sewanyana awamu ne Segirini nga looya yeewaayo agende yeyimirire ku bantu abo basobole okwejjeera tomanya naye bugenda okukya nga emotoka bamusaze yali agenda ku Masaka emotoka bagisazeeko emuka bagujjeemu kugamba embeera eno eri mu ggwanga lyaffe naye neebuuza lwaki bayigira bannuupu bokka ebyo baddeko mu week. N'ekirala twalabyeko ono omukulu na Kampala Tax Park new abasajja bali suppose okutandika okukola mu kunaku olwokusatu naye babasazeeko emigo nekitokota mu kibuga. Ukabino omusirikale omu abadde yeekutte nga bagenda kusiba bano bakansalazi
abadde bawa okwegugunga nga bagamba abantu begugunga babagize taxi paaka yaabwe yafumutuse ku mmotoka n'agwekyo n'azirikira nawo endulu ne zivuga mu Kampala. Omuli ne banka okwagala okubba okuwamba ebizimbe by'Abannayuganda abeewola ssente nga bazimba amasomero oba okuddukanya ebyenjigiriza byonna baddeko mu week. Omuli noono omukyala Alan Sewanyana okuba mu kooti kyebivaayo Fred Lumbuye naye okumuta mu wiiki y'emu. So basically otwako ku highlights embeera ya wiiki eyo ogirabye otya ekuyisize etya gwe twe mu summary eyo such that n'oli ayasubwa program yonna of the week afune kyalabako kwekyo kwaniriza se. Bana Flashlight channel nsanso okuddamu okubawuliza n'okukolesiganya obwanga mugafa mu wiiki mwaka 18 mwe 98 Ssaabasajja Kabaka yayogera ebigambo bino Daniel Basamulekere n'agamba nti okunjigganya kiyinza obutaba mawulire naye ate kiyinza okuwa amawulire kwe kutegeera bungeeza nti kyenjigganyiza tekirina makulu. Kubanga bajja bayivu okuva ku kitange ate era bajja bakakasizza n'obuufu bwe bumu obw'endagaano eyatukulembera. Naye okujja kwabwe singa twamanya obuufu obwo ne twala ebigambo Abawarabu bye baatutegeeza abawadi twali badde tutegedde Omungereza nti ddala mubi. Kale mu Bannabuganda amawulire okuba nti gabatuukako nti banjigganya si kyekikulu mwetegereze nga nnyo endagaano zaabwe musemberagana nabo ku migongo gyammwe. Nabwe kityo nga munnalutabaalo oba mutabani w'olutabaalo Jakana Somani Nadduli njagala kuddamu okubayozaayoza n'okubategeeza nti sirigenda kukyuka yadde okubaamu ekyennyume ku ebyo byendi. Kakaake keetonye kabuzibe kabuke nkutegeeza butegeeza ekyo kyendi era wataliwo kweguya kwa mwana wa muntu yenna ebbanga ly'omala ng'oli kyennyume n'ekyo kiteekeddwa okutambula ekituufu. Ndisigalawo obwomu bwange nentegera Katonda wange n'ensi nemmanya nti bwete bweyafuuka. Mu kyo mbeebaza entakera okuba nti bwe twosiganya obwanga muwa obudde bungi okuba nti mutuula ne muwuliriza okusobola okwawula ebigambo bwe bibaamu ensa ne mubissaawo bwe bitabaamu nsa ate ne mu comments zammwe okusinziza buli omu ango mwalabira era mwali ne position y'entegeera wa waakoma ku lw'ebyo byamanyi mu mutwe ne byawulidde oba byabaalabye. Mu kyo ebigambo bye njogera ku Flashlight n'emikutu egisigalidde gya YouTube owamu ne ku Facebook ngenzo kitunuulira nga tukyabulamu kingi okuyiga debates n'okuteesa kw'ebintu ebiba bitambula mu ggwanga lyaffe ng'ekiresa obuzibu twalekebwa ensi etukuze ate wansi tetwajja na magezi ga nsibo agatuteekwamu nga gateekwa kuva waka mu nju. Nabwe kityo tutomedde ebintu bingi ate naffe okuba abalagajjavu obutateekawo mwagaanya gwa kusobola kutunuulira na kunoonya magezi ga nsibo gw'okuyimirirawo okwo. Kyovula nti abasinga batwala ebikokyo nti jjajja yaŋŋamba gundi yantegeeza mu ntegeeza eyo etali mu kufumiintiza na kutegeera nti gwe bw'okuze. Mu kyo nja kubeebaza abafaayo ate okutwala ebigambo nga bikulu n'obutateekawo feeling ya mpulira olw'ekibiina mpulira olw'eggwanga mpulira olw'eddiini n'ayaza okusinziira kapasite y'ebyo biramula bitya y'okuyimirirawo bakyo okubeerawo. Nassaawo amagezi ag'okwawukanya okufumiintiriza nti abaffe kye batugamba mu kyo kiggukirawa nga sinnasibaga busungu lwa mukwano busungu lwa ggwanga busungu lwa ddiini nteekwa okwawula ebigambo bye nteeka mu bannange ndyoke mpe argument ejja n'ebirowoozo. Kale kyo bwe twabireka emabega twalema okutegeera nti abajja kuno sibanoonya buganzi
naawe okyayogera era okyasobola okujja n'okola obuganzi bwe bumu buba okiyita kyangu era nga bwekityo obanga gwe muyeeto. Wano tujja lwa birowoozo ebya ssekinnoomu ebitali bya flashlight channel, wabula flashlight channel is a conduit for okutuusa messages zaffe mu lulenge buyisibwa mu buki buyisibwa. Nja kubagalisa ebbanga lyonna okuba bawuliza abalungi n'okuba n'ebirowoozo ebyekisajja kikulu era ebyessimba mu kuwabulagana, mu kuteesaganya. Awagwanye nti gundi oli mugwagwa, kkiriza bakikuyita era okitegeere nti oli mugwagwa. Ate awateeka clarification nti gundi oyo mugezi ne analysis ze entuufu. Kale mu kyo ebibiri Bayibuli yabyogera era n'ebiwa n'ensazayo n'emanya nti omugwagwa afaanana bw'ati ate omutegevu afaanana bw'ati. Mu kyo kye ntuukako nti nja kubagalisa emiyembe gya Katonda emirungi. Dokita atuyitireyitiremu ku ebyo bifa mu wiiki gw'oyagala tutandike na kiriwa era ku ki? Weewaawo. Awo tetusukka tugenda kutandikira awo. Walabyeko n'omukulembeze w'eggwanga omukyala naye nati mukulembeze ugamba Mama Janet ng'agamba nti science subjects mu ggwanga ate nkazisomesa mu kyamiza Mama Janet muka omukulembeze so si omukulembeze w'eggwanga muka omukulembeze. Yes. Mama Janet nga Minister of Education. Science subjects zigenda kusomesebwa mu Luganda. Kwegamba nze sitegeerera dda kiki omukyala kyategeeza ne syllabus baagala gikyusa. Era eggwanga Uganda obutabategeke tusisinkaganya akanyoolagana kangi ak'ebikya mu buweerezeganya obw'enjawulo ne agency za gavumenti ate nga zo zennyini zitomeregana ne gavumenti kye bayita gavumenti okwerya n'okwetomera. Nabwekyo tekyali badde first lady maama w'eggwanga lino aliko olwaleero Janet Kataha Museveni y'okufulumya ebintu nga bikyali half-baked nga tebiteeseddwako na kusibwako mukono. Abaffe n'ekirowoozo bw'aba n'akireeta kigwanidde kibe publicly nga kisindikibwa ate paalamenti ekitunulemu ku ebyo biteekeddwa okuba nti bitambula. Bantu banaabiwaako birowoozo ki bwe kiba kiremaganya ne bakisindika ate mu kitya referendum okujjako okukyusa sisitimu y'eggwanga bwe tuzze tutambula emyaka 10 egiyise. Nabwekiti bwe tuba tunaatukyusa sisitimu ebaddewo etali yanjigiriza yokka wabula ne sisitimu endala esigadde mu gavumenti nga naye sisitimu ezo ziri direct ku bantu n'eggwanga zeetaaga obudde n'amagezi n'abalina profession mu kintu ekyo okiteeseza so si buyinza. Tubyawule abalina profession mu kutegera ku ebintu ebyo nga so si buki si buyinza. Nabwekityo okukyusa science subjects zisomebwa mu lulimi Oluganda oba mu local language oba native languages tulina ez'enjawulo mu sese 13 mu buwangwa 1012 mu bubala ekyeso ate oba wafadda oba wagwanye ekyeso. Kubanga kyakalwera kyatteeka gwe kennyini nga buvunaanyizibwa bwammwe abatudde mu gavumenti atali Mama Janet Museveni yekka wabula ne His Excellency the President wamu ne kiriiki ye y'aba abajja n'ebigendwa by'okubitta okusobola okutunula eggwanga lyetaaga ki. Eggwanga we lyatuuka Uganda likakasa era lyakakasa dda nti olulimi olusinga okwogerebwa olulimi Luganda mu ggwanga lino. Tewali ne boogenze wabaheebwa mu Bunyolo balwogera. Wano eggwanga ezzibu ly'okuyiga olulimi lwaffe Butoolo nabo baaluyiga balwogera. Aba Northern tuli nnyo exception to one another obasanga balwogera. Bajja mu kibuga era mu ssente okusuubulagana mu lulimi lwaffe so si Luzungu. Neebuuza kiki era gye giriririddawa okuba nti ate otunuulirako kya science kiri nga tonnata lulimi lwa ggwanga kubanga lutongolezebwa ng'akatundu namba 7 constitution bwe kannyonnyola nti eggwanga lino olulimi olunaba lusinga okwogerebwa mu capital city lunaatwalanga olulimi lw'eggwanga. Nfuna bulungi? Ekyokubiri mu nnyinga eyo ennyonnyola nti
kye tuyita constitution n'amateeka gaayo eteekwa gakuba mu buli ggwanga eri mu ggwanga Uganda lifune amateeka ago mu lulimi lwago. Abaganda babe ne constitution ng'esoma Buganda, Abanyoro babe n'eyaabwe ng'esoma Lunyoro, naye nga bonna basoma amateeka gamu agafuga eggwanga. Ekyo bwe baakitta ne balanga kiyinza okukoolinga federal system n'okuba ntonokeze ebalaga nti federal system oyinza otandikira awo. Museveni ekyo yakibikka, olwaliro tewaliwo olulimi lwogererwa luli national. Twaga nti Luzungu, next ku lwo Luswayiri. Oluswayiri muno muntu kyalina Oluswayiri lwayogera nga lwe lulimi lwe mu states 13. Ne baga nti other languages can be called for in courts for interpretation factors or purposes. Ne batulekaawo ng'eggwanga bali boobereza mu byekyana ekito. Tonnatereeza ku nnyingo ziri ziteeza mu constitution ziddeyo. Omantuka na lulimi Luganda kwogerwa mu sciences, naye nga tonnakimanya nti eggwanga lyonna lifudde n'ofiibwa abaana abagezi n'abasobola okukola inventors oba okuzuula n'okugezaako okuvumbula lwa lulimi okubeera baaliya gye tuli. Nti kisi lwaffe. China esomera mu lulimi lwani? Germany, France, French. Abaffe European countries zonna zisomera mu nnimi zaabwe. Lwaki ffe ate mu bugwakuwavu nga twava mu koloni mulye mufuula koloni nga tetwali protectorate, nga Buganda yasibaga ennyingo yayo n'ebagamba nti temugezangako kyusa wano. Era endagaano eyalimu nga kateeka kali kuba namba 6 kali namba 6 bwe mbasirabidde namba 7 akagamba nti Ssaabasajja Kabaka no namba 6 bw'anaabanga omuwulize mu government ya His Majesty the Queen anaaba akakasibwanga okubanga era Ssaabasajja Kabaka obwakabaka bwe Buganda okutwala obwakabaka obwo. Bw'anaabanga omuwulize eri His Majesty the Queen onfuna bulungi anaabalibwanga nayo kuba kabaka obwakabaka bwe Buganda ajjudde ku protectorate. Ekyo kyali kijjirawo ne bateekawo mu kyo mu dispute season n'ezinaabanga zizze mu ndagaano y'olwende eno ne tubanga tunudde wa tuteekeddwa okukyusa enkaana zonna tunaatulanga constitution ey'Oluzungu nti yenkulu okusinga constitution ey'Oluganda. Buganda neekuba emmeeza nega nti tekijja kusoboka. Ate awo gwe otutte ng'otufuga. Kaakati ate tuli mu bwetwaze obwaffe, tulinawo bannaffe mu ntegeera yaabwe nti bwe boogamba nti Obuganda bwe lulimi olusinga okwogera olungi ne mu capital city lwe lulimi olusinga okwogerebwa, kirufuula olulimi oluli nationalized automatically. Bwe tunaaluta bajjaga Abaganda tubakuzizza nnyo. Oli abulukidde mu kuleeta katondoozi kulaga Abaganda nga balina language ey'engazi ewaabwe esinga n'olulimi Oluganda. Awo ozimba busosoze si kutereeza kwa ggwanga. Absolutely. Nabwe kityo ye okukeera enkya n'agamba nti tunule mu nsonga eno. Science subjects is not only science, it must be mandatory all subjects to be taught in Luganda. Abala gye bali mu native languages zaabwe nabo basomerere mu byabwe. Nga bwe tuba tutandika mu P1 mpaka P4 tusoma mu nnimi zaffe. Ali mu Ankole asomera mu Lunankole era naye okuwandiika Olunankole mpaka P4. Ali wano mu Buganda asoma Oluganda okuva P1 mpaka P4 ne bamuteerako n'Oluzungu olutonotono. Oluzungu mu ggwanga Uganda lwali badde lusomesebwa nga compulsory subject oba course unit for communications, naye ebisigadde nga tusoma mu nnimi zaffe ne tulugattako bugassi. Bwe muba mulwagala nnyo kituufu lwaki oyogerako science awo mulaba nga muba bakiboggwe nnyo ne mu nteekateeka mwajja ebintu bibaguddeko temubiteesetese nga temubitegeera. Eggwanga terifugwa bwetyo nakulowooza nga okumaze okukeera nkya n'okwa kibulanketi nasumusebwe nti kubanga muliwa mama jjajja okuse. Ebyo si bwe biba mbunayisiza etteeka okwo temuli mu magezi mu kuteesa era bikyali half-baked n'abalese ekiteeso bakyali bakiboggwe temulina kye mwakoze kujjako okudadwalika n'obudadwalikanya mu bikopo. Era kyo kizibu nnyo. Era nga twategeeza tugenda tukuba kasavu kanyama rabadaba style bintu bino amaaso ku lutimbe ku Flashlight Channel Uganda mu Point Media okubategeeza bice baddeko mu week ne bibadde tomanyi. Mu wiki emu omusajja gwe bayita Kanaro Kiza Besigye ne yafuuse ensonga mu ggwanga. Abamu bagamba azze kuwamba Nuupu. But that was so surprised okuwulira ono omwami gwe bayita Byabakama. Baguze na bagitane Minister of Electromation baguze bidduka for 2026.
emmotoka piki nagamba this kind of kwekarakasa like this one of Besigye and no gamba betegekedde oba betegekera lutalo nanga osimanyi nenga tukadde the story short no the same week Besigye naye ayagala kutongoza kibiina kye ekya kibayita ekya red card front mu gwanga ekyo kibiina ekyo olowooza kigenda byakwegatta oba byakusaabulula busaabuluzi bintu mu bantu abalina okuweebwa amagezi okunuuna ku vvu Besigye yasooka ne kiriki ye eya Elias Lukwago mu butegevu bwe yasudde ebbali n'akulembezesa obutali bulowooza era oli munenya ebbanga lyonna balooya beetwala okuba nti we are the land amakulu teekwateekawo amagezi mu kyo kye tugenda okuba nga tubuulira ensi abaffe nga tusinziza ku migongo gyaffe tubadde tujja tutambula tutya eyo red card gye baleese red card ekwata bo bennyini eyo red card gye baleese nkikuddiramu ekwata bo mu bujega bwe batambuliddemu simanyi lwaki entegeera yaffe mu nkola yaffe y'eggwanga lino tumanyi nti okujjanga omaze oyitimuka n'obeerawo popularity yo etabadde mu nsi yadde wawe twezimbira eteekwa kusembayo nga gw'olagira era gw'oteekawo kinaateekwa okutambula lwaki tulowooza bwe tuti nabwekityo Besigye okujja ne Smile Front bikoze bite ekibiina kyabwe ate baalaze obujega n'obunafu bunene wano nupu olina kucacyankiza waggulu ebitundu 99 ku buli 100 ebyemaze okumegga bonna ebibiina ebibaddewo emyaka egigenda mu 59 nti bano babadde bajega tebategeera byebakola nupu ekyalina advantage okukyuka mu 2026 yenna gwe ne beetaddewo ng'ate ategereka ebanjibwamu ebintu ng'ebi kutereza constitution negirifalinga kweno gye tulina bagenda gikola batya second the governance or rule system eriwo tugikyusa kitebeere ngeri matched with the ideologies of the people and the country bibintu ebi ekyokusatu kibalina otuteekateeka okutunuulira tebateekeddwa kuba mu mugongo gwa bibiina birala bali bikonwa ebyayita nako byotayinza kuzza mu kyoto ne bijja it is impossible ebikono Besigye ne abalala nkugambye Elias Lukwagaleme kusitula mukisa gwe gwa kuwangula ku kibuga Kampala looze nti gemanyi mu ggwanga mwe balowooleza okyali mu Kampala ejjuddemu buli kika kya muntu abaffe ng'olusi tubala na advantage wawe tuyitiramu wawe tuyitiramu kubanga buli kibiina we kiri kirina we kyasiba amakanda Besigye ne kigambo people ani eno bagita batya group yeyo front UP bagitani FDC ekyo kibiina kya mukyali wala ye vice president nno mukyali wala kale mukyo mbategeeza n'okuba ku magezi ne looya wange Elias Lukwago mu kitiibwa kyo n'omusajja waffe ono the man okuva mu CP Ken Luchams ndayira kijja kuwa amakulu nga munoonye kuvu okusinga okulyesiiga obwesiizi awo leero mwagenze kwesiiga ku ttosi mulaga obusiiwuufu bwammwe mu ntegeera ekibiina tekisobola kuvaawo awo abo bikonwa bamaze biseera red card mwagyekoledde byebyo tabategeeza kasavu kanyama ebice batambudde baddeko mu week so musigale nga mulaba ku programs za Facebook okusenga kubaweereza so kwe tuli nga tushabaweereza the same week twalabeko omushaga bayita Namboze Bakireke yatonyeze ziga agamba abasajja bansazeeko ekiro baze n'ebijambiya ne twebuuza mukazi watunga alabi government kale sinawulira muntu yenna munene kale munene muko okogera ku Namboze bambi ng'olabye we shall take investigation and things of that kind ne ate ekibuzo kijjawo why is it so only Nupe people that are being attacked in that version mundowooza yo kiraba otya waliwo bannayuganda kyemuteekeddwa okwawukanya much as Nupe ng'ekibiina kyatondebwawo
nga kiva mu kisinde ky'ekigambo people power mwegendeza abegasse ku bibiina ebyo ng'ate bazze n'ebikolobero byabwe ebisobola okubanga biri attached mu mpisa zaabwe ate n'okikyusa essawayo n'okissa ku nuupu. There is that difference. Bujja kkeera enkya ng'oli yajja alina emigozo bano gye newankubadde yayingira nuupu ebisigalidde ebimutulugunyisa biyinza okuba ebirala maakyazi mugenyi ku sayidi eno era nga yeegatta ku kibiina ekyo. Wakyaliwo advantage ya third party nti Namboozo wava mu kibiina ki DP abakutulugunya nga mulwanagana baali banga ba DP mu lwangoozi zammwe n'otateekawo ate mu ntegere ennyangu gwe n'ogamba nti tukigasse ku nnopu gye babonyaabonya nga waliyo layini endala gye muteekwa okwetegereza. Ekyo kimu. Ekyokubiri ligasi ya Nambooze n'okujja nga atambula ne mu byobufuzi bwe mwazze atambulira wateekwa okuba nga mwetegereza emikululo gyabwe bazze bayita mu ki. Munansonyiwa mwamu erinnya lya the teacher secondary ne muwa ne Fred Lumbuye erinnya ly'obwa teacher. Naye nze nkyebuuza okutegera kwaffe mu ggwanga Uganda abantu bemubala mwesa musipima ku ki oga nti gundi alina ensa. Kuno si kujerega era si kuwannaanya. Nze ndayira mu nnya lya Katonda Nambooze simuwulirangamu kigambo ky'amagezi kyonna kale mu kutegeera okwange ngwe nga kinoomu nze nganze Jakana Somani Nadduli simulabangamu kyamagezi kimwesa linnya kuba ttica wabula bajjira mukadde bwe basobola okujjira ne babako bye bateekawo nga teri bagezi bavaayo atali nze kuba nze sinza kenshi nega nti naye ndi mugezi naye ayinza okunjajinga naga nti nga bwe wayogedde nti nawe tondabamu nange ebyo sibirabamu naye mu ntegeere yange simuwulirangamu kyamagezi ge mazima matuufu kati okumala ebiseera dikoyi ze badde batambuliramu zenkadde ez'Abaliyasi Lukwago ba Medad Seggona ba Mpuuga ba Kibirige ba Kikulukuunyo ba Ssekikubo byebintu bye baalimu bantadde bansi bankudde ku lwa CBS ku lwa Buganda batukoze bwe bati batadde mu lwangoozi z'ekyana ekito. Ebyo ebyobufuzi bwe mwakwata bya kisiru okwerowoozesa nti bwe mutu tugenda okukwata abantu batuwa botya akalulu. Why always sympathy? Lwaki nze bwe ndaba ebintu tukyabulamu okuba n'abakulembeze abasobola okuwa ebyokulabirako ng'ekikulabirako ekyo kiyigirwa mu bikolwa ebigambo eby'amagezi n'ensa n'okutegera kw'eddiini ya Katonda. Naye wano tukyali mu bubuzi ogwo gukyali muzannyo gw'abannambooze ogukyali okwetegereza guva mu kibiina mwe yafubutukanga okuba nti bamulumbye ba kibiina gye yava bulimu okuba nti nga tonnatunuulira nuupu Nambooze state agent ayina gwakolera kubanga emizannyo gyabwe gisigadde gye gimu kujeregeera kuba ku TV kola bwe biti ebyo kugira mbudde teacher lyerinnya n'ebisigalidde mu kyo sinnalabawo nsonga yonna eri reasonable nze gye mujjamu. Ekisooka batudde mu parliament omwo bajja n'amaanyi siwulyangayo ku kigambo kyonna kye bayogedde ku kigambo federal system oba okwogera ku Buganda gye basibuka bwe babireka nga by'emmengo naye nga bagenda eri nga basinzidde wa byonna mu bikola naye mu ansadi bw'obanoonyaayo tebaliyo nga batudde mu parliament ansadi baateekawo ezaabwe kujja mu bantu kuwogganira eno naye ekinaawebwako obuufu n'okukakasa nti tulina kye tugobera okusinza ku babaka abaaliyo ate mu ansadi tukisangayo. byebyo ebibatambudde mu week okulaba mukyala Nambooze bambi yankwasiza ennaku mukyala waffe nange ng'akaaba nange nenjagala okukaaba abasajja ne bansalako ejjambiya nange ebijambiya nga bitusende kuba MP bannaabwe gwe bw'ate bw'onookiboobeza ennyo kya busiru namuli mukyala yakaabye wakaabako ku basiraamu nga babasta. Nambooze yavaamu statement ki? Nambooze nkuvuddeko gwe bw'onoobiteekawo ate n'obiteekamu n'ekyegyo nani nadde njagala okukaaba obissa mu kyegyo kyekyo kale nkitadde nebyo byannumye nawadde simanyi kale tukyaliko oludda lumu nabusamu nakaaba tisaakaaba nenalumwa bannayuganda bannange bonna I feel pain also as long as Uganda nange binkwasa ennaku bambi
mukazi watu yayina amagulu asatu kale tugenze the same week omuli Shamim Malende wanupu no agenda kutaasa nga lawyer kweyimirira banne abali mu court yasaze motoka muka mye embere eyo mu gwanga nge endatuka ko nafu enkera bajja kutuka kuyange enkyaka bayinza okulomba tegwe eyo chichi what is oloza chichi ekiri mu nsi yaffe Uganda batwagaza ki ekyo Shamim Malende nga bwali lawyer atekwa kuwandika apiru y'essosi mu court egende lilo development center agitwala nnyonnyole nga yeebuuza ku kigambo kyetuyita rule of law weekiri mu ggwanga Uganda copy agiweko chief justice okwebuuza ebyo ubwo si mulimu gwa jakana naduli ku ekyo byebyo tukiveeko kya Malende kale the same week again twabaddeko omayi lunaku lwokusatu ba tax park bano abadukanya tax park babadde ba start operating on Wednesday so ne beekuŋŋaanya bakansala bamukesisi bonna bwe batyo naye gye byagweredde emiggo gyavuze twabadde n'omusirikale omu nga bakutte ba councillors babatwala kubatwala abasima gyadde babatwala n'ava ku motoka n'azirikirawo endulu n'evuga ekyo nange nalabyeko ne ngamba kino kitegeeza abantu bano na Uganda bakoowu era singa yafudde abamu balikoze celebration so in other words kweyembeera olowooza akata balina okuddukanya eno business za taxi zikole naye ate government nebiyingiramu kwegamba ekituufu Uganda buli kimu kyakubonaabona onabivu baloya mutuyambe ekintu kyemuteekeddwa okumanya mu ggwanga Uganda waliwo questioning nga zirina kuteeka his excellent president ku nninga ye kennyini n'ebitongole bye bya gavumenti okusinzira ekifo gye muba muli na butya bwe munyigiriziddwa nabwekityo ebyo bijja bigwa mwegendereze mmwe bannakuweereza bannabuganda most especially abakolera mu kibuga Kampala oba ebifo ebikuŋŋaanirwamu abantu abangi gavumenti terina kyekusalwako kukutwala nga collateral damage mu bujagalavu bwo nga totadde mu kupima mu magezi ani yali asasidde enku ebyennyanja nga atezeyo akatimba kiba binakutte bingi katuteeke ebimu wali eyo kaba kamere kakulya nabwekityo mwegendeza omukono gwa gavumenti okuba mu Morogoro ne Dar es Salaam eweesaayo ddyo n'eggisaayo kkono yeyise etteeka lino ate neekuteekako agenda okukuba naye nga ebadde ekimanyi bulungi nti byonna bye tuyisa byonna nga bwe biri ate amagezi g'obuntu ge galina okubakulembera ku ekyo ne bwakweyimirira abaffe gavumenti etuyitanga mutego eyagala kukendeeza ku muwendo gwaffe bwe tuli erina kyegoba kiki ebyonna byayo ayise ebyo yani ate abijjawo yani amateeka gali mu ngalo zaayo byebyo brief and precise era mwebale kwekumira ku mpyo tukyabaweereza maaso ku lutimbe maaso ku flashlight channel ku maaso ku point media program eri rabadaba site kuba kasavu kanyama embeera ebadde mu ggwanga mu that particular week the same week Uganda twafunyeko ku ssanyu nange ndi omu kwabo kwolilumbye munnange sijja mulekerera the fellow Ugandan the fellow human beings so he was entitled to be buried in the way she was buried okumuta things of that kind so lumbuye naye yavuddeyo ate nga mukwano gwo wawulidde otya nga gwo omuntu nga kukulira nti zilumbuye finally ali bweru Abaisirayiri bwe baali mu ddungu Katonda gye yabasindika mu kifo ky'e Babylon batwala akaseera kawanvu nga tebatukanga mu nsi nsuubize eyo naye mu kyo mu bo obulumi basinkagana bungi mu bikolwa byabwe byere by'okungulu n'eby'omunda ne batuuka okwejjusa abamu ne batoloka baddeyokko mu Yerusaalemi gye baalinga bava kubanga ekkubo eryali batuusa gye bali lyali lizibe olw'ebikolwa byabwe naye bannaabo bano abaatolokanga mu kugenda eri badda babuulire ku bano abali eno
ne bagamba nti banne tubategeeza ekyali ekibuga kati matongo agali amasinzizo ga Katonda olwairo mwameramu mizimba ndegeya n'ebibe bye biboggoleramu yeekaalu za Mukama zonna tekukyaliko kyonna kiraga buufu bwa Katonda. Bano abaategeeza ku bali bonna baatulika ne bakaabira wamu. Eddoboozi lya Katonda ne lisika ne ligamba nti okuva n'olwairo mpulidde okukoowoola kwammwe n'okukaaba kwammwe. Musitukire muddeyo mu kibuga Yerusaalemi mu kizimbe obujja. N'emifuuwete gye gyali mu yeekaalu za Mukama mugizzeeko. Onfuna bulungi? Abayudaaya bwe baawulira eddoboozi eryo baayanukula Katonda nti Mukama Katonda bw'azzizza obusibe ku Sayuuni mazima ddala ne tubanga abaloota. Nti laba obumwa bwaffe obujjudde essanyu n'enseko nti Mukama Katonda ng'otukoledde ebikulu. Yenna abadde ayagala Fred Lomboye tayawukanye na ssanyu lya Katonda kubategeeza nti mudde muzimbe yeekaalu n'ekibuga ekijja. Nange jjakana someni nadduli nga mukwano gwe ate era gwe ndabanga obw'Oluganda Sseruganda munnange. Essanyu lye nafunye nalabe nti Mukama Katonda azzizza obusibe ku Sayuuni. Weewaawo. Thank you so much for that of your personal opinion. At the same time kugamba emisonga ozeeta mubumpi bayita mubumpi. Yes, webale nnyo. Which museba otwalabiddeko ono omukyala no omukulembeze w'eggwanga mu statement ye n'agamba naye tayeeguya Uganda tinakyatwakyaza. If I am rich, it is because I worked for everything myself. I feel very proud. That's why I don't care about anybody. Sinagoneguya kubanga tewaliwo eyali anyambyeko nze ng'omuntu. Obuteguya bwe buto bwa birowoozo na butamanya kwebaza kwa butya bwe baabakoka okuva mu kituyita ebisassalala okufuuka abantu. That is being from the scrap to become materialized. Oli yabuuza mu Bayibuli mwennyini nti oyo atasobola kwebaza kyalonze mazima ddala ayinza okwebaza Mukama Katonda kyamuwadde. Akati olwo neetaaga okugattirako oyo bw'aba yafulumizza ebigambo ebyo mu bwekyana ekitoobwe ne mu nneeyisa yaabyo kimugwanidde Katonda amulozeeko nga ye ssala gye tumusabira ategeere ensi nti si ye awatali bantu. Byebyo obiyisa mu bimpimpi era nga kyekyo kwe tuli. Honorable, the same week amasomero gali suppose okuddamu on November 1st. Bagenda kutandika okuddayo to register and things of that kind. Naye ate ebizimbe byennyini essente okuddukanyaga amasomero essente bambi bayolanga zeewole mu banka. Naye ate nabo beekubidde omulanga eri gavumenti tuyambe tubadde tetukola and things of that kind. Ne Parliament ya Uganda bannange nayo yeewuunyisa abantu tebafuddeeyo ku muntu wa bulijjo tufudde ku muntu wa wansi ne gavumenti ebyesambazi gamba terina sente bagende mu private banks bagamba tetujja kusobola. What should we do? Kwa bank zitaga kuwamba zigenda kuwamba ebizimbe zigenda kuwamba amasomero g'abantu as if tebamanya tino COVID-19 yaliyo. Obunaabulagajjavu bwa gavumenti n'okakasa obufu bw'omwana w'omuntu mu ggwanga Uganda nti gavumenti tebangako ku lulwo okuggyako personalities ez'abo bali mu kigambo gavumenti ng'oggyeko kuba nti etegeeza naffe omuntu wa wansi. Naye ate mu mpeerezeganya gavumenti eraze buvunaanyizibwa bwayo kubanga zonna agencies ziri wansi wa gavumenti. Banka okutwala ebizimbe by'abantu ng'esinzidde mu yo kuba nti ebawola essente erina tunulira terms and conditions bwe yali ebawola pandemic eno yali emaze okutuuka gye tuli oba nedda. Secondly, eddemu yerowooze ku kituyita force majeure mu kukola kw'endagaano zaffe. Tulina exceptions ezisazaamu endagaano ezo omwana w'omuntu z'atayinaako bwettanire
mu kutuukawo kwazo. Olwaleero epidemic mweri eyafuuka pandemic nebuna amawanga. Nabwekityo gavumenti kyagiforcing okuggalawo amasomero gano n'essaawo ne rules and terms and condition kuteekeddwa okutambulira. Tebwali buvunaanyizibwa bw'amasomero ku gaano babulagajjavu. Ekyo kyava mu mbeera eriwo eyali spelled as of now today. Okay. Nabwekityo okwekalakaasa kwa banka nti zaagala ebizimbe biri bunaaba bulagajjavu bwa gavumenti n'abo abagituddemu okeera enkya nti banka yatutte ebintu by'abali oba amasomero mu bulagajjavu nga gavumenti yo kennyini yetaddewo ebikolwa ebyo okulumya abantu nga si kyo bannannyini banks ezo be bali mu gavumenti abatuddemu abatunuulidde embeera nga bweri nga balina kweyubulira mu kunyigiriza abantu nga bulijjo babadde bakikola. Bwe kitaba ekyo banka erina kugumiikiriza gavumenti bwe banga esobola erina ebirombe bya zaabu feeza ekwate ku kirombe kyonna kimu ejjemu essente okuharmonizinga embeera eyo ey'ebigwa tebiraze ebyagwawo ebitalina mu mukono gwa mwana wa muntu mu kusalawo okwo oba bulagajjavu esasulira ebyo esasula aba banka. Bweba yakikola Museveni ng'ayisiza etteeka ne bakikola ku basajja balaba okumuula kw'ensimbi billions ezagenda mwana oba mu asatu okuba nti abagagga n'ayisa n'etteeka gavumenti esobole okubawola bwe gaba nga tezaali ssente nga zidda mu kyabwe agezeeko tunuulira abantu abaawamu abatunudde mu masomero nga gano essente azijje yaddaabirize ekibayita gavumenti okuyamba omuntu waayo okuva mu bunnya ku misolo gye tuwaayo giddeko mu kituyita social service. Bwe batekoze ekyo ab'amasomero mu kitegere bunye nti ogwo mukono gwa gavumenti ye banoonya n'etateekawo mbeera kimu egenda kubataasiza mu kyo obulagajjavu si bwaba amasomero ate buli ku central government ne banks. Sure. Kale mu ndagaano zammwe muzikuume mufune n'abalooya balungi abasobola okumya mu misango egyo atalinze sijja kujja munoonye abagenda okubabeererawo mu kugezaako otunuliza gavumenti omudumu oba bame ba parliament babasudde kubanga yali badde parliament enkulu yali badde kyetuyita kooti enkulu naye abo baafa emitwe mifu egyaba batuddeyo eyo era temugezaako kubeesiga. Okay. All right, ngaba tubasuubiza tukyabaweereza but we are very happy nti musigala ku mukutu nga muliza program ez'enjawulo. Wano twatuka mu Kasavu Kanyama tulabuza Kanyamaso ku lutimba ate Kanyamaso ku gwanga laffe Uganda olabe how things are running today. Honorable Cheno yo nga tebadde ogwa mu byewunyisa. What are the Ministry of Health? Olina agamba nti no mu Uganda tunawagemesa ko 25% ya COVID. Naye nze neebuuza kiki ekitwemesezza ffe bannayuganda okwegemya. Lwaki mbuuziza bwe nti Uganda every year efuna sente. No, I don't know bazifuna buliddi but since COVID badi bafuna sente mu World Bank kulwanyisa COVID badi bafuna eddagala lyennyini donation from Norway, donation from France, donation from London, donation from US, everything single that kind. Nenga bayisa a lot of money tugule eddagala ne bana Uganda bebakajjanjabako n'eddagala bakatuwa terina bana ndozoba tena na kutuka ko have ni ate bagamba okutugulako nga bamaze okutugema in some of areas especially my classes lecturers teachers and things of that kind. Such ekibuzo kiri nti esente government gyeyisa olowooza zo baziteekawa ate nga tebaguze eddagala. They don't even announce twaguze eddagala la million bweziti naye they announce India yatwa eddagala bweriti, France yatwa eddagala bweriti. Esente ezo beziba mu ggwanika ly'eggwanga ziddawo olowooza. Ekintu kyoteekeddwa okutegeera omuzannyo oguli mu gavumenti omungi ogwabayitirira nga guyise mu bulagajjavu oba obutafaayo ku muntu n'eggwanga guleese ensobi nnene eziteekeddwa okutunulwamu nga si kusaaga busaazi.
statement n'efuluma nti tubaddewo kaweefube mu myaka 3 abantu bagemebwe n'eddagala lyazze oli naavo nti tunaweza 5%. Bulijjo mugema bisolo wangi bagema bantu nebe bagema awo nanga usimanyi ani atuzannyirako olwaleero aba Minister of Health gamba government. Minister of Health yetwala yokka government yetu omukumbe gw'ensimbi gujja kugenda straight mu Minister of Health. Abasifuga babaki abasifuga baki ba government bwe babanga bebasifuga kiki ekibaleetedde okuba mu mbeera eyo babafuga ki neba nange kiri mu Uganda awo kuzannyira ku mutwe ng'oli bwanakere nkyokukulimbalimba awo tubaddeyo ku mukolo munnange emmere tulidde neetulemerawo naye nga mu actual sense tebadde mukolo n'emmere tebangayo byebyo ebiri olwali bye tuli mu kuzannyirwako ebyo byo tibyetaaga na kulwa nako kubanga byakyana kitona bya kisiru. Gavumenti ye talina kwetegeka kwayo ye yezannyira kuffe okubwongo olw'ekigendero kitalina bakutegeerebwa egoba ki weewo bedha kintu kikulu nnyo okusigala nga tumanya biki ebitambula mu saffe Uganda. Honorable ekintu kino mukama yetumwebaza nti obulamu akyabutuwadde kuba nti tukyaweereza ate tujja nga tuweereza naye nga for my surprise waliwo ebintu ebigenda biyitiŋŋana ne weebuuza what could be the best way. Did you realize it is this week natambuddeko nendaba elita y'amafuta ebadde ku nya 10 kati gazzemu 4 5 naye nange simanyi ne yaka yennyini. There are those aba complaining anti omusolo gwatugufuso gwa mirundi egi bw'oteekako amasanyalaze waliwo omusolo gw'osasula nga wakagateekako ate omwezi ogugwako era waliwo omusolo again things of that kind. My question is waliwo n'ogwokusatu bwe gagenda ogula ettaala oba omusubba oba tadooba okwaka ogwo nagwo musolo ssebo. Yes, you invest money somewhere. Ebintu ebyo bitulazaawa mu ggwanga lyaffe ndirega kubanga tukyali bato nnyo mu bafuga n'okulaga obujega bw'obutategeera biki byakola n'okakasa nti ekintu mwali mukikwata mwajja ne interests ezammwe ezitali bantu ezitali ggwanga n'ekisembayo mu kyo nti ate emitima gyammwe giraze obukenuzi bungi obutaliimu kisa yadde obuntu bulamu eri abantu n'eggwanga. Nabwe kityo okulongoosa kw'okwebyo omukisa gukyaliwo munene gavumenti okuba nti esobola okwejja mu kinnya ekyo kye yagwamu yo kennyini kye yeesuulamu ng'eraba naye olw'okuba nti emyoyo gyabwe gyakakanyala nga girina gye kisibiddeko bo bamusibira mu bbwa bakalintalo ebyo tebisobola kuggwawo kujjako nga mukaaba. Naye kyatuuka kuwa ekitiibwa King Lewis mu Gw'Ekyenda-2 he was guillotined mutwe gwe baatemako olw'obulagajjavu n'obutassaayo kitiibwa eri Bafalansa nga bamutegeeza nti abaffe kisusse mukama waffe omyomyodde nnyo obujagalavu bw'omukyala n'abaana baga nti emigato giba giganye mugende mugule ku keeke. Nabwe kityo ne His Excellency the President mu ebyo ebintu bya bannayuganda outcries z'olaba ez'abankusere bano abasembayo bo babeera mu masannyalaze nga bugagenda geneti ebeerako abaffe ne solar panels muteekako ez'amaanyi ne mwerabira abasula mu ssubi nti banyookezebwa mu kagwa amafuta. Naye ate bwe mutaddeyo obulagajjavu ne tubategeeza nti olukoba mumyumyudde nnyo mu kyagaanyi emitwe gyammwe akaseera k'okugitemako weegiri byebyo. n'olw'ensonga eyo nabo tukwebaza okutuwa ku summary ebintu ebyo ebibaddeko bitambula mu week summary zeze ensonga ezibaddeko mu week eno nga tusiibula guno omwezi tugutandise de tuli mu mwezi ennaku guweddeko so n'olw'ensonga eyo mwebala nnyo mabale kutwagala tuyinza obutasukka n'olunaku olwaleero akume atakumira mpeera mubere bulungi mwerabe.
bemanyi baba malala yazuula bino mu bisanja 3 yazuula bino nti awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya